Ebiseera ebiyiseeko abantu mu bika mu nnyumba ez'enjawulo babadde balumwa ekintu kye tuyita empewo era ne batambula nga famire oba ng'ekika ne bagenda ku musawo. Omusawo n'ababuulira eby'okkola, mulimu ebijjulo, mulimu okuleeta embuzi, mulimu okuyita Lubaale. Ekyo nno kye twandiyise okwaza Lubaale. Batambudde tata kwali, basenga kwe bali, abooluganda, abasika, famire yonna ne bagenda ku musawo. Musawo n'abasalira enkeeto ez'okutuulako. Enkeeto z'embugo nti taata atuula ku nkeeto yiye oba lwe twandiyise olubugo, era taata atuula ku lubugo olwo n'abasika, kubanga abasika mulimu abaasikira abantu nga bali ku mutendera gwa taata ono. Akati abaana nabo ne batuula ku lubugo lwabwe. Obudde butuuse kwaza mpewo oba kusamira oba kugenda mu ŋŋoma. Akati mumaze okusasula, omukolo gutuuse, taata n'abasika ne batuula ku lubugo lwabwe oba gye tuyita enkeeto, n'abaana ne mutuula ku lubugo olwammwe n'abo abatasikangako. Emikolo egyo nga gitandika, bamala kunaaba ddagala era bwe bayimbira oluyimba oluyita Lubaale ave mu nkuba temukuba, ne bessa mu ddiiro ku mbugo ze baba bategekedde ne batuula bulungi, ne bazzaako omukolo gw'okuyita abaana abalongo. Ogwo guba gwa kusuula mmwanyi oba okukasuka emmwanyi, naye ng'abakulu bano abasika be bakasuka emmwanyi ezo okuziggya mu kibbo ekibateekebwa wakati, oluusi n'okuteekawo ekita ky'omwenge, eŋŋoma ne zitandika. Bajjajja bwe bajja oba bwe bajjanga ne basaba bye baagala, ow'embuzi, ow'essabo nti oba tusula bweru twagala ennyumba yaffe, ebintu bwe bityo byonna ne byogerebwa empewo nga zizze. Akati era omusawo oyo ng'ateeka ebintu ebyo mu nkola. Kye kitundutundu ekya Lubaale ow'oku Buzaale. Ekitundutundu ekyo gye kiri era kituufu, kubanga abantu balina okusamirira Lubaale w'ebika. Wabula eky'omukisa omubi ensangi zino, Lubaale yeetabuddemu akatundu k'olubereberye, akatundu k'obutonzi. Kyokka okwaza Lubaale si kibi, era okwaza Lubaale kutereeza Lubaale singa muba nga temuliimu katundutundu ak'olubereberye. Ensangi zino Lubaale yeetabuddemu akatundu ako, kyokka akatundu ako bwe kaba mu Lubaale musobola okukola emikolo ne musulawo awo Lubaale n'atatereera ne mugenda ku musawo omulala, n'atatereera ne mugenda ku mulala ne bigaana, mwongera kwetemaatemamu ne muzimba embuga ne muwanga amayembe, ne mugula ebisolo, ebisolo bikanya kwetugira ku ttale, bifa bisowoka, okitegedde, zimwe ne muzizimba ne zibatunuulira, ne mutandika okwewakulako entalo mwekka na mwekka. Naye nga mu mmwe mulimu abaloota oba abaloosi abalina ebirooto ebiraga olubereberye, okugeza. Kino nno nsiba nkibagamba bulijjo era nkiddingana entakera. Nandibadde sikiddingana naye abantu ba wano babeera bakutegeeza nnyo okutuuka okumanya. Mugenze okwaza Lubaale, mummwe mulimu abaloota nga balaba balina abaami beegadanga. Lubaale oyo obusobe obwo buba bwa lubereberye, obwo busobu, okitegedde, kitundutundu kya kaseegu, tebakinaaba na ddagala, tebakinaabisa ddagala. Waliwo obusobe bwe banaaza ate waliwo obusobe bwe batanaaza. Kugeza nga bwe munaagenda ku musawo nga Lubaale wammwe alimu amaziga, ne batabulira ekyogo ky'amaziga ne mukinaaba, ne wabaawo obusobe obunaabibwa n'ekyogo, ate ne wabaawo obusobe obutanaabibwa na kyogo. Okugeza mu famire mulimu abaana ab'obuwala, ab'obulenzi, ng'emisambwa gy'abeefuga. Abaana ab'obulenzi baloota bafumbo, baloota balina abakyala mu maka, era nga ne bw'awasa abakazi awasa bagenda.
abaana ab'obuwala balota balina abaami, balota bali mu maka, era nga buli bafumbirwa, buli baami bwe bafuna temubaamu mwami mutuufu. Oyo gwe tuyita kaseegu, baba bambaddwa omwoyo guyitibwa kaseegu. Kyokka kaseegu nga kaseegu nti musambwa guyitibwa kaseegu teguliiyo, wabula Lubaale y'aba ayambadde akatundu ako aka kaseegu okusinziira ku nneeyisa gye muzze mutambulamu mu famire, okugeza okwetaba mu bikolwa ebitaliiyo nga famire bw'enaabamu abaana abeetunda, oba famire bw'enaabeeramu oba tata ne maama oba bassenga bwe baali bakyali mu kiseera eky'obuvubuka beetabanga mu bikolwa ebikoppe mu bazungu, kugeza waliwo abantu abayita we bandikomye bajjajjaffe ebintu bye bataakolanga, okwekomba wansi, ebintu bwe bityo, okwenuuna, ebintu bwe bityo. Ekituntundu ekirala era ekireeta kaseegu okubeera nti famire zizze zizaala abaana ab'enjawulo okutuuka ku generation kati eriwo nga be bazaddemu abaana abazadde batuuka ne bafa nga tafuna nga wadde akaziina oba emizimu egitudde ku bakyala abo abazze bafumbirwa mu famire yammwe. Oluusi mwagendanga ne mwanjula naye nga emizimu tegyambazibwa. Kati kubanga edda bwe wayanjulanga omwana bano abantu abatalabika ng'emizimu nabo babakoleranga emikolo, kugeza mu kidaala okuteekayo endeku, wabangawo ekitundu ky'olubugo, omuwala okumugula mu mpewo nga n'ebyo ebimutuddeko ebijja mu bufumbo nabyo biweebwa. Bwe mwawanga abazadde gomesi, kanzu, biki, abako, bassenga, nga omuwala ono naye yabikkibwanga olubugo, era kwe kwavanga omuwala ono musibirira ekibbo nga kirimu akambe n'agenda mu maka omwo. Olwaleero abantu bakyala bukyazi mu maka ne bambaza balya mmere ne bawaayo ebyabalya mmere, bwe biti empewo tebakyazifaako, so nga luli n'ekidaala bakiteekangamu endeku ey'omwenge ne bagiteeka ku mpagi y'ekidaala kubanga luli tewabangawo tenti, byabanga bidaala bya migogo bya miti. Kati omuti gw'omu kidaala wakati mwennyini bayanjulangamu endeku ne bagisimira akanya ne bagiziikako ettaka, kitegedde nesigala ng'esizzaamu akamwa, era ng'awe wantu watuulawo bazadde, si we wano we babuukirabuukira nti endeku bajja giyiwamu ettaka. Mu lusuku batwalangayo endeku ku kitooke ne babuulira emizimu, ng'era okufa bwe kuba nti omuntu owaka bw'afa bagenda mu lusuku ne babikira olusuku. Nannyinimu bw'afa balina n'ekitooke kye battemu bakyansowe ne kigwa wansi okulaga nti nannyinimu amaze emirimu gye. Teri mukolo gutaayanjulirwanga mpewo, kakubeere kuyita balongo, kakubeere nga wagenda kubeerawo embaga, era bwabangawo emikolo egitali mimale mu famire bamalanga kumala balongo ne balyoka bakola embaga. Olwaleero abantu muwawa, olwaleero abantu bagenda kutuukiriza byabwe ng'abantu beerabidde nti waliwo ate amaanyi g'obutalabika. Mwava wani abazaala ni abakuzizza empewo z'ebika. Kakati ekituntundu ekyo kye kikyankalanyizza ennyo omwaliro gw'okusamira obusamizi, nti emizimu mingi egikaaba obwereere, emizimu mingi nga gyazaala abaana mu famire omwo emikyala naye nga tegyayambazibwa, kyokka nga baabazaalira. Okitegedde kati mwe muva omwoyo guyitibwa maama Nnaalongo. Kati n'ebituntundu ebikoppe bino, kwenuuna wansi, kwekomba, bwebityo bye tukoppye ku bazungu, mwe muvudde omwoyo gwe tuyita kaseegu. Okitegedde, kaseegu oyo nga bw'omulaba bwali kaseegu, era okumusamirira okumuggya mu Lubaale kiba kitegeeza nti Lubaale oyo osimbayo n'ekitooke, ne bw'omukubira eŋŋoma era tabawa ŋŋoma era tategeererwa era talagulwa. Ye Lubaale omubereberye aba yanyiiga, empewo ziba zaanyiiga kubanga buli maama lwakukkuluma temusobola kusamira. Era kyovola nti bwe mugenda okwaza Lubaale babagamba maama bw'abeerako musooke mumuwe ekibbo nga kirimu emmwanyi n'amakula, obukojja bwe musooka okutegeera. Okitegedde, obukojja bukulu. Kati obukojja n'obukojja bamaama abazze bazaala abaana mu kikoomo bonna bakukkuluma. Kati mwe muva ekintu mwoyo omukazi ne gutandika obba kyejjanya. Kati omukyala aloota alina abaana, obwana nga bungi, abuyonsa, abunaaza, buno bwepamidde biki, n'aloota abaana n'ebyana. Omukyala aloota alina olubuto, omukyala aloota abazaala, ebintu bwe bityo. Kati
mu myoyo gyonna egy'abajjajjammwe abazze babeeramu mwemuva ekintu omukyala. Okitegedde? Ekintu omukyala, nti temwamanya ekintu ekiyitibwa omukyala. Omukyala oyo y'ayitaba ekitundu kya maama Naalongo. Okitegedde? N'abaami bwe gutyo. Abaami baloota balina abakyala mu buliri mu maka, kyokka nga tolina mukazi wo gwe wawasa, naye nga ate waliwo omukyala omulala ajja akulaga nti ndi mukyalawo. Kati nga ne bw'olikola otya, ne bw'oliwasa emyaka kakadde, tolinyweza bakazi waka. Omukyala oyo atalabika, gwe gw'olaba nga weebase, bw'alaba olemeddeko ng'owasa abakazi tugambe obaagala nnyo, oluusi tolina na mpisa mbi, tewaliwo kibatwala. Kati omukyala oyo kyakola ng'ayingira mu zzadde, embuto nga zivaamu, okuzaala abaana batatuuse, oluusi obutazaalira ddala, oluusi okuzaala mu mukazi ono, oyo n'anoba n'ozaala mu oli, n'ozaala mu ono ne mu oli, ne ku bakyala bwe kityo. Omwoyo ogwo omukyala. Omuli n'abantu okugenda ng'okwana ono n'oli, naye nga buli gw'okwana oluusi ono mufunyisiza lubuto, oluusi tobawasizza, bwe bityo. Ekintu kasolo kyawebwalanka. Buli busolo lwe busisinkana muba mukoze ekikolwa eky'abantu abakulu, eky'ekyama, eky'obutonzi, kubanga amaanyi g'ensi agaasigalira okutonda ensi gaalekebwa mu bitundu ebyo bibiri eby'obusolo. Kakati ebitundu ebyo bitaweereddwa kitiibwa, kuba kati obwenzi bulinga bwenzi, obwenzi bwafuuka bwajjenjeero, bwabeerawo ka TV nga kamulisa mu nsi ne mu bisenge, wandirabe nti kati abantu obwenzi baagufuula mulimo, kyafuuka kyakkola. Era singa wabeerawo ka TV wandibadde weewuunya ensi n'okwata ne ku mumwa n'ogamba ne gundi n'ono ow'ekitiibwa. Okitegedde? Abantu bye bakeeramu gyafuuka mirimo, bye basiibamu mu nkuba, mu kiro babisulamu, so nga luli byabanga nti funa omuntu omuwase mulyoke mukole ebintu ebyo, ekigenderwa kyabyo nti okusigala nga bitonda abantu abaliwo, abanaabaawo n'abalijja. Ekyabitonza, ekyabireetera nti bikolebwe, ly'ekkubo omuyina okusigala nga mutonderwa ensi, so si kinyumu, so si mulimo, so si jjenjeero. Bwe byanyumira abantu, ate abantu ne bakizuula nti oli asobola n'okukuwa ssente okubikola, kati gyafuuka mirimo. Kati abaana abawala abamu gyafuuka mirimo, bagifudde mirimo, so nga ekintu ekyo tekyabanga kyakusasulira, kyabanga kyakyama. Okwegatta n'omukazi mwenna mwanyumirwanga, wabula omukazi oyo nga olina omufuula muganzi wo osobole okumulabirira. Mu kumulabirira mwe muva ekintu ekigaa nti baasimagana, tewali musango gwe bazzizza. Kyokka olwaleero bwe webaka ku ono ate oyagala ofune ku mulala ne ku mulala, ekivaamu ono gwe wasooka wamuleka bwereere n'agenda, n'olina omubikula n'asigala bwereere n'agenda. Ekifo ekyo kijjuddemu ebikolimo, ekifo ekyo kijjuddemu amaziga, ekifo ekyo kijjuddemu okufa, ekifo ekyo kijjuddemu ebisiraani singa oba okikutte bubi. Era kyova olaba nti omuntu atanatandika nnyo bintu ebyo aba n'emikisa nga mingi. Buli wagenda okusaba emirimu agifuna, era abeera afuna ssente, wadde ziba ntono, wadde si bwe bubeera obugagga, naye era omwana ng'atandika ensi aba atandika nga mukozi, nga mufunyi. Era abantu abasinga obungi mukirozezzaako nti bwe nnali nga sinnaba kuyingirira by'amaka, bya bufumbo, bya kwegatta nnyo, bya kuzaala, nali nfuna, nali nina kyansi. Bwe mwatandika okugenda nga mubikkula buli bubina, buli busolo, abantu nga mubaleka bwereere, ebisiraani byeyongera. Oli gy'akoma okuba nti nazaalayo omwana, oluzaala bw'oti, embeera ng'ekyuka. Olutandika ebintu ebyo mufululizo, embeera ng'ekyuka. Abantu tebalaba. Ekizibu ekisinga okuva we kiva mu kwegatta. Abantu abasinga emikisa okusereba giva mu kwegatta. Abantu abasinga okusanga ebizibu eby'enjawulo biva mu kwegatta. Okwegatta kuno n'oli. Era kyovola nti bw'okola Lubaale n'akuta ng'omuyise, akugamba nti omukazi gw'onoowasa linda tumukubuulire, okugeza ng'oyita mu bubaka, okitegedde, oba okubuulirwa amaloboozi g'abajjajjaabo, oba abajjajjaabo bennyini okukuwa omweso, nti okulabira omukyala oba omwami nga luli bwe kyali nakati bwe kiri. Kuno kwegeziwaza kwansi, abaana kati bagamba tebandabira. Abaana baagala abantu be bazze basoma nabo, be bazze bawangaala nabo,
oba be beesangidde mu kkubo ne beesiimira. Kyokka gye bakomye okutambuliramu eryo ekkowe, abantu abasinga tebakifunyeemu. Obufumbo kati bwaliizi, tewakyali maka ganywera. So oli baakulabiranga omukazi bwe mbeera nga musoowaganye era abazadde baayingiranga mu misango. Katwalira abazadde tebakyalina buyinza ku maka g'abaana, gw'ate gw'otaamulabira, gw'otaagula kubanga luli taata yaguliranga omulenzi omukazi, gw'otaamugulira, gw'otaamuteekerateekera. Omulenzi gwe yaleeta obuleesi n'akulaga, omuwala yaleeta buleesi musajja waka n'amuwalaga. Ne bwe munaayogera, ne bwe munaabanenya, temubayinaako buyinza kuba gye beerabira temwaliyo. Kati obufumbo bwafuuka bwakyetwala, tewakyaliwo maanyi g'abazadde gasobola kuyingira mu bufumbo ne gabutereeza. Ekitundu ky'okulabira tekyavaawo, bwe mwamala okkiggyawo kati Lubaale yakiyingiramu. Kati Samira Lubaale akuwa omukazi kubanga ab'edda baawasanga nju ebika. Lubaale alina ebika bye banga nabyo mu famire, nti bwe twabanga n'ab'engabi twabanga bwe tuti ne bwe tuti, bwe twabanga n'ab'enseenene twabanga bwe tuti ne bwe tuti. Baana b'obuwala Lubaale ngaga nti bwe twafumbirwanga omusajja nga wa njovu, emirembe jjajjanga twabanga bwe tuti ne bwe tuti, wabangawo obukuumi, wabangawo kino ne kino. Kati olwaleero muwasa ebika bye musanze, endyozi ze musanze, ennyiriri ze musanze, abantu be musanze abatakolera Lubaale. Lubaale akugamba nze nnina okukufunira omukazi. N'olwekyo muddeyo ku nnono, muddeyo musamire Lubaale, muddeyo mutegeere ebya bajjajjammwe. Bajjajjammwe be balina ebyammwe, emirimu, obugagga, amataka, emali ey'ensibo, amaka, byonna byasigalira mu bajjajja kubanga balya mmere mwaseeseetuka, mwesulika, buli kimu mwekolera kye mulabye. Bw'okizulwa nti Lubaale akubanja, olowoozaayo okusika omuguwa n'ensi, okusika omuguwa ne Lubaale. Era omuntu ategeera nti ndiko empewo zimmanja zaagala zitereeza, n'agenda mu maaso kusaba mirimu, kukola, kwetawaanya, kumala biseera. Oli n'amala emyaka 3 nga naye alaba talina kyafunyeemu, kyokka era ng'akyalina empaka era taddaka kutereeza mpewo. Bangi baganya okutuula ku buliri okulowooza, nina emyaka 35, buli mwaka nzize enkola, omwaka gulimu emyezi 12, nkoze ogwo omwaka sina kyendaga, nenkwata omulala sina kyendaga, nenkwata omulala sina kyendaga, naye ng'ate enkola. Kyobusente bwenfuna budda ku mumwa, sikola nfissi, mbuliddwa poloti, mbuliddwa amaka, mbuliddwa buli kimu. Okitegedde? N'afunamu obusente mbwawerera baana be, era abaana n'awunzika nga tabafunyeemu, ne bawunzika bayaaye, balya mayirungi, banywa njaga. Okitegedde? Bw'amulaga nti soma wano, omwana akusomera toloka butolosi. Bw'amulaga omulimu ogw'okukola, omwana aguddukako obuddusi. Omwana ayagala bibya, ayagala kusiba matatu, kusiba mu firimu, mu bidongo, biki, mwana ayagala kufuuka sereebu, bwe bityo. Ate nga si buli sereebu nti ayitamu. Basereebu abamu balina emikisa, abamu bayitamu, kyokka si buli sereebu. Kati omwana ne yeenyigira mu by'abasereebu, ennyota ye si ya by'abasereebu. Omwana n'asiraana n'abeera bw'ati, alya mayirungi, anywa njaga, akola biki, yeetaba mu biduula eby'enjawulo. Walwana mmuweerera, kyokka mu kumuweerera wamanyanga nti empewo weeziri, n'ogaana ozimanya, ne zitta ekkubo lyo, ne zitta ekkubo ly'abaana. Okitegedde? Kati abantu baganya okutuula okukozesa sayansi w'obwongo okumanya nti Lubaale bw'aba akubanja, ne bw'osika omuggwa ne Lubaale oba omala biseera, ne bw'olwanagana n'ensi oba omala biseera. Omuntu Lubaale gw'abanja taba na future mu maaso. Bye tukola tumala biseera kubanga bangi ng'alina emyaka 4, bangi ng'alina emyaka 5, bangi ng'alina emyaka 3, omwaka gubeeramu emyezi 12, n'okwata emyaka 2, 25, 28, 35, 40, naye nga tolina wooteri ozikoze, okozeko mu maka g'abantu, okozeko mu mawoofiisi, ku mirimu ogikozeeko nga baggobayo. Oluusi oli weetunze nako ku kkubo, ogenze ku kkubo weetunda, naye nga naawe okimanyi nti omulimu gw'okwetunda teguliiyo. Teriyo omulimu gwa kugenda nga weebikkulira buli musajja, buli omu oyo kaseegu, obwo busobe. Waliwo omwoyo mu kika kyammwe ogwayambala omwoyo ogwo nga gwe gukutwala ku kkubo okwetunda. Bwe mwagaana okukola Lubaale, Lubaale yasalawo n'aga sijja bbawa bufumbo, sijja bbawa kitiibwa, mujja kutambuliranga mu kuweebuuka, mujja kweweebuula mwekka na mwekka. Tekiriiyo omuntu okubeera nti buli musajja ajja olw'okuba olina ssente, eyafiirwa mukyala we, kubanga tomala bakebera, yafiirwa mukyala we, omulalu, ayeeka endusu, abasajja abataliimu, ab'ebisiraani, abaliko ebyokoole, bitambotambo mu famire, bonna buli omu ajja n'akuwummulizaako engabwe, buli omu ajja n'alaga nti alaba obwereere bwo. Oliko emyoyo, oliko Lubaale,
oliko empewo engagga, empewo enfunyi, empewo ezitaakolanga bupakasi, empewo eziteweebulanga eziteeyambulanga buli wamu, bajjajja bali abakulu b'obusolya bali abakulu b'obutaka obw'enjawulo. Emyoyo gyonna gikutuddeko, oli wa kitiibwa naye tomanyi, oli ku kkubo asanga yabikkula. Kati empewo olw'okuba ntuganye okudda ku nnono, tuganye okudda eka, twerumaluma tuganye okuzzaawo ebiggwa by'ebika, empewo ne zisalawo ne zitufuula nswa za luguudo. Emisambwa gisalawo ne giga tujja beekolera, tujja beezinira, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati mulota emyoyo nga gibeezinira, kye ki? Okijjamu ki? Lwaki emyoyo bwe twaseeseetuka gyaseeseetuka, gyali mirungi, gyali mizadde, nga naffe tuli balungi, nga tugiweereza, taddewo ebiggwa ebyatukuŋŋaanyanga. Olwaliro bwe twabivaako, emyoyo kati gitutabaala butabaazi. Emyoyo emizadde gyadda ku bbali, emyoyo emizadde gyatuteera emyoyo emibi. Tuyina bitundutundu mu butonde, oba Katonda ng'atonda ensi. Katonda yatonda ensi n'atonda zimalayika emberebere zaali nnungi ng'ebitabo by'Abazungu bwe boogera, kuba nabagamba nti amadiini gye gava matuufu n'ebitabo bye byogerako ebimu bituufu mu bwa Katonda. Kyokka ebitabo ebyo tebitukwatako wano, n'amadiini tegatukwatako wano. Twalina ensinza yaffe. Kati ebitabo byabwe ebimu bye byogerako mu Lubaale tubisanga nga bituufu. Kyokka si bwe twalina okusinza, si bwe twalina okusaba, si bwe twalina okwegayirira, tetwalina kutuula mu masinzizo g'Abazungu. Twalina amasinzizo agaffe nga ge masabo. Kati ne babituleetamu ne tukwata eyo eddiini, era ne tubeera nga kati gye tusinza nga eddiini yaffe ne kifuuka ekyobuwangwa bwaffe, ekintu eky'obusiru, ekintu okitegedde. Eddiini terifuuka kya buwangwa kyaffe, ne bwe tulyesiba mu makyaki, ne bwe tulyesiba mu mizikiti. So nga eddiini byeyogera bituufu, naye si wano buwangwa n'ennono mu nsi eddiini mwe ziva. Nkiddamu, eddiini buwangwa n'ennono mu nsi gye ziva, era eddiini kwe kwalinga okusamira kw'abali. Kati naffe twalina engeri gye tufunamu omutonzi Mukama Katonda. Kati bwe twaseeseetuka ne tusuula ebyaffe ebyaddawo bye bino, kati tubonaabona, kyokka twasangibwa ensi zaffe enjavu. Kati olwaleero era ssente ze tufuna za kibi, tulina zijja mu kugaba magulu, mu kwebaka ku magulu oba mu kugula magulu. Okitegedde? Ne tujja tuzaalibwa n'ebisiraani nga bingi, emyoyo ne gijja najjo giseseetuka we gyatulereranga. Kati olwaleero gigamba mwe mulaba musike omuguwa n'ensi. Ffe tetuvaawo, twaliwo era tujja kubeerawo, ate era tulibaawo. Oyo ye Lubaale. Emirembe gijja kuzaalibwanga nga bwe gikula bwe gifa, nga wameruka emirala. Tujja bakuba okutuuka ensi eno olwerizikirira, kubanga ffe bajjajjammwe, ffe bakitammwe, ffe basengammwe, ffe bannyaffe, ffe bazadde bammwe tetulivaawo era weetuli, kuba twatondebwa kuba nammwe. Ze zimalayika zaffe, bajjajjaffe ab'omu kika, kubanga tebagulwa, tebasuubulwa. Lubaale tasuubulwa, Lubaale taggulwa, yaliwo, ajja kubeerawo, alibaawo. Kubanga mu bitabo by'Abazungu bigamba layini nti omuzadde ali mu manya ly'ekkubo okummanya, atalitya kitaawe ne nnyina talimmanya, amagezi mwe gasookera. Ate oba otegedde amagezi mwe gasookera, kati amagezi ge bakugamba ndi mwe gasookera, amagezi kituula ku buliri ogalowoozeeko. Ly'ekkubo okummanya nti olina kuyita mu muzadde. Omuzadde yaani? Lwe lujegere, taata ne maama ensibuko. Okitegedde? Bempadde obwakatonda obw'oku nsi. Tulina bakatonda babiri, tulina Katonda ddala, Katonda Abakatoliki bamuyita Katonda paatiri. Tulina Katonda paatiri. Okitegedde? Katonda ddala yatonda ensi eno n'ebigirimu, yatonda ensi eno n'emitendera. Tulina Katonda owookubiri. Katonda owookubiri ye w'oku nsi, ye muzadde. Omuzadde mwe muva ekintu Lubaale. Lubaale akeera n'akkwata, tebamusuubula, tebamugula, tewali dduuka litunda Lubaale. Naawe wennyini tula ku buliri ogambe bino ebintu byavaawa, nabijjawa, baabisindikira, baabindoga, oba bya buzaale byenzaalwa nabyo. Ekyo kye kiri mu layini eri nti omuzadde gwe mpadde obwakatonda obw'oku nsi. Ekigambo Katonda kisinzibwa. Kitegeeza tuyina Katonda gwe tuyina okusooka okusinza nga ly'ekkubo okumanya Mukama Katonda ddala. Ly'ekkubo okumanya Katonda ddala. Amadiini ne gatubuzaabuza, eno malayika yeetonnyesa enkuba, eno malayika y'ey'omuliro, eno malayika yeegaba obugagga, eno y'enzaalo, simanyi eno y'ebiki. Mu madiini malayika bazoogerako ez'enjawulo, buli malayika n'omulimu gwayo Mukama Katonda gwe yagiwa.
kyokka bwe tudda mu nsinza zaffe ez'ennono twogera ffe olw'okuba twatula nti misambwa bali batulaze malayika. Ffe kati abaana ba wano bawulira nga emisambwa kyesittazo, emisambwa kya bulabe, emisambwa kya bulogo. Bwe twogera emisambwa bali boogera mwoyo, ffe twogera emisambwa boogera myoyo, ffe twogera emizimu. Bw'owulira emizimu owulira kyabuwemu, owulira kyesittazo, owulira ng'ekyobulogo, owulira ng'omuzimu bwe bakyatula nti gugenda kulya emisambwa. Kati abaana ne bakula nga babuyabuya so nga ze zimalayika. Buli ggwanga mu buwangire bwalyo, buli ggwanga mu nsinza yaalyo, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Okitegedde? Kati bwe tuddayo mu kusamira, mu kuggyawo obusobe, mu kusobolola Lubaale, mu kutereeza empewo, ebirooto bye tufuna bisobola otwawulira tugenda kusamira tutya. Okitegedde? Ebirooto bye tufuna osobola okuba oloota buli kadde oli mu makkati g'ekibinja, bakwetoolodde, oli mu ssaako, bayimba ennyimba, bakkubira eŋŋoma, oli wammwe ku kika. Oyo Lubaale oba omaze okutegera tugenda kwaza mpewo, tugende tuyite empewo zijje zeeyogerere. Kyokka bw'oba toloota bw'otyo ng'oloota binnya, ogwa mu binnya, oloota ebinnya ebiwanvu, oloota ogenda ku ssomero, ebintu bwe bityo. Oloota ogenda ku ssomero, oloota oli mu kiraasi osoma, oli mu primary, kyokka oli nkazi nkulu, oli nsajja nkulu, naye oloota oli mu primary 4, primary 3 oba senior 1, oloota otuula bigezo, oloota ovuga eggaali emunaku tadooba. Bakugamba togenda kufuna bintu bya kumukeeka nga bali abaasooka bwe baali nga wakyaliwo akalembereza. Eggaali y'entambula y'omunaku esookerwako, eggaali munaku tadooba, eggaali maanyi ga kifuba, eggaali giyazaayo ye Ggwe. Kati olw'oloota ng'ovuga eggaali oba n'olaba bavuga obugaali, omanya bumanya nti Lubaale ono tagenda kusamirirwa busamirirwa ku ŋŋoma, agenda kutambuzibwa ekiseera ekineneko. Okitegedde? Kati ebintu ebisinga mulina obyegendereza. Oloota olinnya ensozi, kitegeeza nti togenda kutuula butuuzi wali oteka amatako ku ttaka bakkubire engoma Lubaale ajje. Okuloota nga olinnya ensozi nti ogenda kutawaana nnyo, ogenda kuba ogenda Kampala naye osooka oyite e Congo, oyite e Kenya, olyoke otuuke e Kampala, nti ogenda kwetooloola. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Okitegedde? Oloota abazaala, kitegeeza nti Lubaale we yaddayo ku lubereberye bwe mwamala okusesetuka ne musobya. Oloota oli lubuto, oloota abakazi ab'embuto, oloota oyonsa, oloota abazaala, oloota oli mu baana nga bangi. Abaana abo be bafuga abaana be tuzaala ku bika, abaana abo be babereberye, oba waddayo ku lubereberye. Mwegendereza ebirooto. Mugenza okuyita empewo, mugenza okwaza Lubaale, mummwe muloota mwegadanga. Lwe lubereberye lw'omukyala, olubereberye lwatondwa butondwa, ate omwaliro gw'okubiri gwazaalwa buzaalwa. Bw'oloota ozaala, bw'oloota oli mu maka, bw'oloota wafumbirwa, bw'oloota kadaali. Kakati njagala tuwulirize obubaka bw'omukyala ono. Omukyala ono yavuddeko omusomo gwo gwonna. Omukyala ono agamba nti yagenze mu maka ag'omwami n'omukyala Kasule. Okitegedde? Ag'omwami n'omukyala Kasule. Omukyala waamu, mukazi gwe ogambye nti wasanze mu maka omwo akola nga awusigaalo, kyokka nga ate mukyala waamu. Amaka g'omwami n'omukyala Kasule, naye omukyala waamu yafumbirwamu. Mukazi gwe ogambye nti wasanze akola nga awusigaalo. Kati bwatuuseemu omukyala oyo n'akwaniriza n'akuwa emirimu era ng'ogenda kukola nga awusigaalo, n'akugamba nti ogenda kujjanga nga bw'oddayo era n'otandika okwoza engoye. Ndowooza era wasanze ayoza ngoye n'oyoza engoye. Mukyala gwe ogamba nti zaabadde ndowooza teziri busa ne zireeta omwami waawo Kasule, naye omwami waawo kuba ndowooza yadde taliiwo kati n'akomawo, naye sayinizi mwe yajjidde ate wabadde olaba nga abalabika nga abeekwana mu nkukutu n'omwami oyo Kasule nga mulabika nga abeekwana mu nkukutu. Akati n'akuyitako n'akubuuzaako ne weebuzaabuza, omwami n'akuyitako ndowooza ne yeekuba mu nnyumba. Kakati ogamba bw'oti nti bwe yeekubye mu nnyumba, kati ono maama gwe wasanzemu mukyala Kasule kyavudde adda n'essaati ndowooza ng'agyozezza nga mbisi naye nga ya Kasule, kati n'agikuwa ogyanike ku waya naye nga mbisi. Kati ogambye nti ne batambula ne bagenda bo. Kakati erinnya Kasule twabagamba mugendererenga nnyo amannya. Erinnya Kasule litegeeza kusula. Kasule, okitegedde? Omweso gwo gutegeeza ki?
n'okwanika essaati nga mbisi kugikuuma okutuuka lwekala. Essaati buyinza bw'oyo kabaka akutuddemu. Okitegedde? Kakati Lubaale oyo si waakutuula butuuzi oyita empewo. Lubaale oyo waakutabaalira, waakwebakirira. Ly'erinnya Kasule. Kasule kwe kutabaala, kwe kwebakirira. Lubaale ekiro ekitali kimu, ebiro ebitali bibiri, ebitali bisatu, ebitali bina, ebiro ye Kasule mu maka. Amaka ago ge boogerako oba g'oloota olimu, tugambe nga mw'oli oyinamu abaana, oyinamu taata, ye Lubaale atudde ku masiga asatu. Taata, maama, baana. Okitegedde? Atudde ku masiga asatu. Kati amaka mw'ogenze n'osangamu mukyala Kasule. Mukyala Kasule mwoyo. Kasule mwoyo. Kati oyo maama gw'osanzemu muka Kasule ayambadde ggwe, oyo maama Nnaalongo. Maama abadde akola ng'awusigaalo, gw'ogenda okukola ng'awusigaalo. Kyekituntundu ky'osangamu abantu mu mbiri, oba mu nnyumba z'Abannaalongo oba Bassaalongo oba mu mbuga zonna, oba ya Mayanja oba ya Mukasa, nga omukyala ayambadde bulungi gomesi, waali akeera kusiimuula nsuwa, kubikka ku nsuwa, kuteeka mu mazzi, kugabula bantu mazzi, biki, ye Lubaale w'omu mbiri. Nti olivuga ekitundu kya maama Nnaalongo okutwala akabanga katali kagere. Maama Nnaalongo ye maama gw'osanzeemu muka Kasule. Kasule kitegeeza kubeera ng'obeera awo, ye Kasule. Era okuggyayo essaati ya Kasule nga mbisi ng'ajozza n'agikuwa ogiteeke ku waya, bo ne bamala ne bagenda, kwe kubeera ng'oweereza omusambwa gw'otalaba nga gwakuwa emirimu nga wooli okola, olabirira ensuwa, osiimuula ensuwa, olongoosa, okola biki, bintu bwe bityo, nga maama bwe yandibadde maama Nnaalongo, nga bwe musanga abakyala eyo mu mbiri mu nsozi mu bukiro obw'enjawulo nga bali magomesi mu bikooyi beenagidde, ebintu bwe bityo, naye nga obasangamu nga bakola, nga batuukiriza. Okitegedde? Ebintu bwe bityo. Kakati mu mbeera eyo maama kiraze nti obadde okolera mwezi, maama sente zajjeyo kusasula gibadde emitwalo 10 nga bwa 15,500. Emitwalo 10 nga bwa 15,500, emitwalo gikutwala. Emitwalo 10 ebbanga eritali ggere, gye emitwalo 10. Kubanga bwe guba mutwalo wandibadde oga nti gukutwala oba mitwalo 2 nti oba nnaku 2 oba mutwalo gumu nti oba lunaku lumu. Naye omutwalo gukutwala emirundi n'emirundi 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 n'emirundi, kati mwe muva erinnya Kasule, gye emitwalo 10 naye nga bwa 15,500 okuttaanya ensonga. 15,000 zitegeeza kuttaanya nsonga, okuttaanya ebbanga eritali ggere, okuttaanya ennaku ennyingi, ye Kasule, gye emitwalo 10. Mitwalo 10, emutwalo n'omutwalo 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 ly'ebbanga eritali ggere, kubanga omutwalo ogumu gukutwala ewantu osobola okumalayo olunaku lumu. Kyokka omutwalo n'omutwalo 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 kitegeeza nti ye Kasule oli, nga gy'obeera gy'osula ye Lubaale w'okutabaalira. Okitegedde? Era ye essaati eno gye bakuwadde nga mbisi ogiteeke ku waya, bo ne bamala ne bagenda. Gye misambu okutuma emirimu gyo ne gikulagira gwe kutuukiriza gwe mulimo gwo, naye ng'otegedde ti kino ne kino ne kino ne kino ogenda kikola bw'oti, bo ne bakuleka nga bakulagidde nti kola kino bw'oti ne bw'oti ne bw'oti. Kati ye Lubaale ow'okwebakirira oyo. Lubaale oyo wa mbiri. Kati taata ne maama bwe bamaze okugenda, Kasule ne mukyala we ne zireeta siisitawo Nalubiri. Kye kirooto kyo nti maama bw'amaze okukuwa essaati ya Kasule ogyanike ku waya nga mbisi, bo ne bagenda. Kati we bagenze obadde okyayanika, siisitawo Nalubiri najja. Ndowooza owulira ekirooto. Siisitawo Nalubiri najja. Siisitawo muzimu yakolanga mu mbiri, Lubaale yatuulanga mu wa mbiri, ewammwe mwabanga n'embiri. Kati Lubaale mulina mukolera mu mbiri, ne mumala ewammwe ne mubanga embiri. Olituula mu mbiri, ewammwe mulikola olubiri. Olaba ng'ekitasoboka, olaba nti abantu bwe batunula kyamuli kino na kino, naye Lubaale w'otuukira omuggusiza kikwewuunyisa okubanga buli kimu mukikoze. Tubirabyeko mu bantu bangi. Oli najja nga ekika kyamukyawa, wawangulira Lubaale ate nga batandise omuwagira era nga babangawo mbuga z'abajjajjaabwe. Kati Lubaale wammwe yabanga wa lubiri, era olina mukolera mu lubiri. Jjajjaawo yatuulanga mu mbiri, era ggwe
olina kusinziira mu mbiri ne mubanga embiri ewammwe n'otuula mu lubiri. Okitegedde? Ye siisitawo Nalubiri n'ajja, siisitawo Nalubiri. Tuula ku buli olowooze ofune amagezi agagoba enswera ku bbi. Bw'oba okyatambula mbw ate wano wannuma, ate simanyi bangambye ntekewo ensawo, bangambye ntekewo ekibbo. Sinzira mu esogo, tunnyonnyodde bingi, nsuubira okuba nti obeera otegeera, kuba tetunnyonnyola mwana muto. Zibayo teziri busa. Kasule ate n'akomawo nga yebbiridde bwebbirizi ng'alaga gwe gw'ayagala okubeera naawe. Kasule kati gwe musambwa guli ogutudde mu Bwakabaka. Kitegeeza adduse ku Nalubiri n'adduka ku mukyala we ow'omumaka n'abaddukako n'adda yekka ng'ajja asooba naye ng'asitudde n'omwana bebi, naye ng'alabika ayagala muwa ggwe omulabirire. Bebi ng'ayagala muwa ggwe omulabirire. Kati otegeera ki? Gwe otuddeko obuyinza obugenda okulabirira Lubaale, obugenda okutereeza Lubaale, obugenda okususuta Lubaale. Ye bebi Kasule gwazze naye mu kwebakirira Lubaale, ogenda kuba olongoosa Lubaale, ogenda kuba okola Lubaale. Okitegedde? Kasule ne yebbirira ku mukyala we ne Nalubiri n'adda n'omwana bebi. Okitegedde? Bebi ye Lubaale. Bebi mwe mutudde ekintu Lubaale. Lubaale oyo ali mu kitundu ekisookerwako ddala wansi ku bebi atannaba na kuyiga kwogera. Kati ye Lubaale gwe beebakirira ebbanga eritali lya mwezi gumu, eritali lya myezi ebiri. Lubaale oyo asobola okukumaza mu mbiri oba mu nsozi ebbanga oba myezi 8 oba 7 oba mwaka byonna. Okitegedde? N'olwekyo noonya olubiri, noonya obukkiro, noonya ebifo byonna mw'osobola okukolera Lubaale oyo. Ne Lubaale oyo si wa ngoma, si wa kulagulwa, si wa ddagala. Ne bw'onoomutetenkanya, ne bw'onootetenkanya ensi, kye tuyita okusika omuggwa ne Lubaale, okusika omuggwa n'ensi. Lubaale oyo bekkakkanya bokka na bokka. Baga kitukole Lubaale ono, ketukkirize Lubaale ono. Bw'oba tewekkakkanyizza oba ojja kusika omuggwa n'ensi paka bukadde. Olina okukkiriza buli kintu ky'oliyitamu kyonna. Lubaale amaze okukuwa ennambiko ziri ku mutwe, twabagamba data omuntu aba naye ku mutwe. Teri muntu ajja kusazaamu data gw'oyina. Lubaale oyo asalawo ali ku mutwe. Lubaale wakulaza enkola gy'olina omukolamu, entereeza gy'olina omutereezaamu. Lubaale oyo ani agwa mu kiti ki? Bwe bityo kati Lubaale oyo ebintu bye si byakumukeeka, si byakuyita mu mandwa. Ne bwe zinaaba zikulamulirako zijja kukulamulirako paka bukadde naye nga tolina ky'ozifunyeemu. Okitegedde? Kale kansubire nti otegedde bulungi. Akukuume liiso ddene Ddunda Namugereka Chwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.